atenderezwa gurumizwe oikitaffe Tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyawaggula erizaala enkambwe bwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakikaana mwena abampuliriza biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe biti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omonda wepo ne yabwe Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo bitakkaanya n'ebigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakwera nga tutandika ebbaluwa yakadde kano okuva eri omukama Maria Magdalena. Ekigambo b'erinnya Magdalena kitegeeza nabinene wano. Lwaki nti Yesu soulmate we ye Maria Magdalena waabeera ng'atudde mu kifundikwa ekyabulamu oba Christ, then munnoowe soulmate we oba mukyala we Maria Magdalena then atudde mu bwannabinene. So Magdalena, it's just a title etegeeza nabinene kubanga nabinene yakulira bamaama bonna amukitegera weewaawo. Saba tukole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mukama ate ng'ofulumya zaabu era mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabuli ettukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu. Ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe. Otegeere nti eggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu. Zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu. Weewaawo. Ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako abaagalwa abasomera abawuliriza ebbaluwa yaffe. Nzija mu bukkakkamu mu jjengo erya amagezi ag'obugumiikiriza ag'ekimuli ekya Looza. Abaagalwa, mumpulirize nga muganda wammwe amanyi engeri omutima we guyiga olulimi lwagwo. Abaagalwa, waliwo ebiro ensi we yayiga nga eyita mu bubonero n'emikolo egy'ennono. Mu biro ebyo eby'entandikwa amasomero mu masomero aga nabinene oba mu Misiri gwe baayitanga ISIS baasomesanga omwoyo gw'omuntu okubeera nga gusoma ebyo ebiri wansi w'ebyo ebiwangiddwa. Baasoma engeri gye basobola okuwanirira amazzi ng'endabirwamu y'ensi ey'omunda era ne basobola okubeera nga baakyusa ebintu mpola mpola, ne bayiga engeri gye bawangamu ennimi nga bakozesa ebigambo ebiwonya. Bino bye bikolwa ebyabayamba okujjukira emibiri nga yeekaalu era nga omubiri gwo kennyini gwe mugga omulamu ogw'oyo aliwo. Enteekateeka ez'obwannabinene oba ze muyita Magdalena Order zaali ziyina ensomesa zino ezaali zibatwala mu maaso. Abaagalwa, twayita mu biwonvu ebyalimu ennaku era ne tuwanika eri ebyo byonna bye twayitwa ŋŋanze. Twasomesa engeri gy'osobola okubeera nga
okomezebwawo nate mu mazima go. Ennono gye twasiga yalabikanga ekintu ekyangu, naye ate yaliko ekintu ekinene ekyali emabega waakyo. Ekikkoowe kye twali tulina n'ekiruubirirwa ekyo kyekyali okuyimusibwa kw'ekimuli ekya looza, nga lwe luyimba olwali lutuweereddwa mu busirifu bw'ekiro. Bino bye byali ebisumuluzo ebyaggula amagezi ago ag'obusirifu. Tusaba mumanye kino. Abaagalwa, okusomesa okwannamaddala tekubeera mu bitabo byokka oba ku mayinja. Okusomesa kubeera ne mu bikko oba breaks, kubeera mu mitima gyammwe, mu ntunnunsi z'emitima gyammwe, kubeera mu mikono gyammwe, kutambulira mu bujjajja bwammwe. Era nga kye tuli okubeera nga tubawa mukadde kano kwe kujjukira ebifo ebyo ebitudde mu mibiri gyammwe. Abaagalwa, nga mwe muli omusaayi gwammwe, amagumba gammwe n'ekitangaala ekyo ekibeetooloola omutwe gwammwe nga mwebase. Mu nsi eya Tactius, abaagalwa, ensi eya Tactius yali endabirwamu eyali eraga nti buli kintu kyonna kisoboka. Nga mukozesa endabirwamu eyo mwafuuka abawanzi b'ebintu bingi ebizze bibakosa paka olunaku olwaleero. Nga newankubadde ebyo ebyaliwo byakyuka, n'amannya ne gakyuka, amayengo agabwa ssooka gaasigalawo. Era nga bino bye bijjukizo ebiri okubeera nga bijjukizibwa mpola mpola kasita muwuliriza. Bw'obeera ng'oyaayaana okukwatibwako ensomesa eno mukadde kano, tandika mpola mpola. Tuula wamu n'amazzi. Teeka amazzi mu kikopo ekitono, amazzi ago nga gali mu maaso go. Wa ekirowoozo eky'okusiima eri amazzi ago, ng'omaliriza ganywe. Y'engeri gy'ogenda okubeera nga oteeka emikisa eri amagumba go. Leka ekibatu kyo kikke era kigende eri omutima gwo, oyogere ebigambo bino mu kimpowooza era mu kasirise nti nzijukira. Kiddiriŋŋane paka nga owulidde empulira eyo ey'okkomezebwawo ewaka. Kitegera. Enkola endala gye nsobola okubeera nga mbagamba, funayo akagoye oba olupapula luzinge. Ku lwo wandiikako oba kubako ekintu kyonna ky'oyaayaanira okubeera nga obeera nakyo olunaku lwo lwonna. Omwagalwa, buli w'ozingako olugoye olwo n'olussaako ekikkoowe ekyo kibeera omukisa. Era tambula n'olugoye olwo nga luli kumpi n'omutima gwo okumala essaawa. Omanye nti nno eno ye yeekaalu entono gy'okaalakaala nayo, nga yeggwe yeekaalu eyo eyajja osobole okubeera nga ogijjukira, era ekwate ku yeekaalu eyo eri wabweru wo ng'osinziira ku eyo ekutuddemu. Era twasomesa engeri gye musobola okubeera nga musisinkanamu ennaku yammwe mu makubo gammwe. Abaagalwa, ennaku weeyimuka, omwagalwa tobuguutana kubeera nga ogiddaabiriza. Tuula wamu nayo ng'ossa ebikkoowe bisatu. Giwe erinnya ku kiki, wa erinnya kyonna ky'owuliriza. Teeka emikono gyo mu kifo ky'ekifo ekyo ekiyogeramu n'ennaku eyo. Kola emikolo mitono
nga okola ekiruubirirwa ekyakaama owe omukisa obulumi obwo w'owuliriza oleke buseeyeye kkiriza omubiri gusobole okubeera nga gukkaanya wamu n'ekyo. Abaagalwa, ekyo kye kibayamba okusobola okubeera nga muwona kubanga oba okkiriza ekiriwo mu kadde akaakakati. Mujjukire amaanyi g'oluyimba. Essomero lya Nabinene oba gye muyita ISIS lyali liwaniridde ebivuga nga eddagala era gwe mukwesese ogwo ogw'obudaabuda. Ekivuga ekya Hamu kye kivuga ekiriŋŋanga ekide. Ekivuga kino kitambulya misuwa gyammwe ne kikutula enjegere zonna era ne kikoowoola obulamu bukomezebwewo nate. Kitegeera omwagalwa, teweetaaga muyimbi yonna kubeera nga ofuna eddagala ery'obulamu bwo. Kye weetaaga kye kivuga n'ekiruubirirwa. Ebisomesebwa bifuuka biramu kasita obitambulirako. Enkola ez'obwannabinene oba ze muyita Magdalena order zibadde zikozesebwa era nga twasabanga abayizi basobole okubeera nga bafa eri obulamu bwabwe, bayozenga engalo zaabwe, bayogere amazima n'embeera mu kaseera katono, bakuume ebisuubizo byabwe eri bo n'eri abalala. Bino bye bikola ebya bulijjo ebibaleetera okubeera nga mwekuuma nga muli batukuvu kubanga kye muli. Buli we mulondawo okubeera nga mukola ennono zino ez'obukakkamu n'obwesimbu, obujjajja bwammwe buzuukuka mu nda yammwe nga tewaliiwo katemba yenna nakko. Muwanirire ebiruubirirwa bino eri mmwe mukadde kano kubanga kye kyokka ekigenda okubeera nga kibatuusa egye mwagala okubeera nga mutuuka. Nga ogamba nti njiga okubeera nga mpuliriza omubiri gwange era mpaayo ebikolwa ebyo ebitono, neggulirawo eri okwebongako okwagala, era kye kimu n'ennaku nkoowoola abagezi ntambule nabo mu bulamu bwange. Mwagalwa, ensi tekusaba kubeera nga oyanguwirizibwa nga newankubadde ebiseera ebimu esobola okukusaba, naye ate obujjajja bwo bukugamba kakkana. Mu bukkakkamu obwo omwagalwa osisinkana akadde akaakakati kubanga bwe kityo bwe kibadde. Ensomesa z'obwannabinene zizze zibasomesa era nga si bye bintu ebiri wamu nammwe n'ebyo ebintu ebyo ebitudde mu bikoowe byammwe. Kye mulina okubeera nga mulondako bwe bukkakkamu obwo okusinga okubuguutana mu bulamu bwammwe. Mutambulye mu bukkakkamu obwo bwe batuddemu, mujaguze okuggulibwawo okutono, munkoowoole nsobole okubeera nga mbayambako. Mbajjukiza nti mukola ebyo ebitono bye bibayamba okusobola okubeera nga mufuna okujjukizibwa okwo okutudde mu mitima gyammwe okubagattaganya mu buganda obwawamu. Mbaweereza okwagala kwange. Ndi Maria Magdalena oba osobola okumpita Maria Nabinene. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.